beranga ku internet ngobula timu nakanka kabasula ku live buli kimu kati sawa zino aliko ye Frank Abaho and timu ene Alien Skin timu ziri wezi rudi twali twine ya nakanka ne ya Bobi Wine kati waliwo ya Abaho ne Alien Skin so nakanka gade mtufu kuba kwa Abaho yada anonya ka president wa TikTok Frank Abaho tukwaniriza ogambo otya sebo ndio ogambo otya sebo soko buze ku balayi baffe ku TV ezenjawulo guys abatwe kumideko abali ku mikutu jenjawulo neno na buli kimu kuba mwami anawereza TV zanjawulo sijja kwogera ko nti obeno bwetye nsanyise okubala era mbagala nnyo amanya ne was Frank Abaho president wa TikTok oba right now yeyongeddeko ku bitiibwa coordinator okuva mu kibiina kya patriotism Renzo region so awe tutuse Renzo region abatagimanyi bulungi soko ogibanyonyole Renzo region etandikira Chenjojo Fort Potro kamwe Chenjojo Fort Potro kamwenge bundu bujjo kasese eyo yonna ye Renzo region so nzagenda okubeera coordinator oba nze gwe bawadde omulimu nga coordinator waayo patriotism omuntu akiwulira obudde buno oba buli jjakiwulira naye nga takitegeera bulungi nnyo kyeki patriotism mu Luganda bagamba mwoyo gwa ggwanga oba okwagala nsi yo ya tugenda kubanga tusomesa abantu okwagala ensi yaabwe olwaleero mbadde ku live nenfuna mu challenges ezimu oli ngambuuza nti lwaki osomesa omuntu okwagala ensi ye bweba nnungi naffe tulina abantu abali ku internet nga bagamba Uganda is bleeding but Uganda is bleeding according to the situation byo handling but Uganda is not bleeding amawanga agasinga ngajegomba kyovora ba n'olukiiko lwanamu bwe lwabaddewo basobodde oluleeta mu Uganda ne baluleeta ate mu nsi bleedinga tebakomye n'okwo bwe batuuse mu Uganda ne bakwata president wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bamufuula president w'amawanga ago gonna oba gabadde 10 oba meka oba gabadde 5 sagategedde but Museveni ye agenda okubanga abakulira ng'akulira gundi yabwe gye baalimu okumala emyaka egi sirina ogundi bwetyo nunje but ekyo kyemanyiiko so ekitegeeza Uganda is not bleeding yes tetuganye singa bakolera wano olukungaana ate tebandikuta ate president wa Uganda ne bamufuula ate agenda okulembera abantu abo kumala emyaka esatu ekitegeeza Uganda is not bleeding tulina obasomesa twagale tulabe ensi yaffe tegibaddemu tutya nga tetutambulidde ku bigambo by'abantu abayisaawo ebyabo nakugamba Uganda is bleeding ogenda okola nga azimbye arcade Uganda is bleeding ogenda okulaba nga brother was studio arcade so means Uganda is not bleeding ffe tulina okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe buli kimu n'okubalaga nti Uganda is not bleeding ofuna otya chance okugwa mu kifo kino ekisava bwekiti emabega kawo tubadde ku media mukama wange oba yampadde omulimu guno bamuyita Helen Eseku mukyala muto ye commissioner omuto asoose mu office eno oba omuwala asoose mu office eno mukyalo we bamuzaala Palisa ndowooza owulira erinnya bamuyita Eseku Seku means si Munyankole si Munyarwanda si Muganda si Musoga aveeyo wala but omukyalo oyo awulira bulungi Oluganda twali ku internet ku bino ebya Kabaka byoli kulaba n'agamba nti ayagala kundaba nanoonya nandaba bwe yandaba n'agamba Frank webala okwagala ensi yo n'angamba nze akulira ekibiina kya patriotism ekibiina ekyo ne Museveni alimu nga memba w'ekibiina ekyo ndowooza ye mukama waakyo noono mukyala eki muyima Museveni muyima mu kibiina ekyo n'agamba situation gye tulabye ku internet ng'olwanirira Kabaka ng'abaana bakulangira olu Munyarwanda olu muki kwatamu ono nanoonya n'agamba according engweri gye tuze tukugoberera n'okwata sente n'oziwa abaana ba TikTok n'oyamba abaana ba TikTok buli kimu kitegeeza oyagala ensi yo nkuwadde omulimu nga omuntu agenda okuba akola naffe mu kibiina kya patriotism oba mwoyo gwa ggwanga kibiina ekyo kyajja 19 Museveni ye memba mu kibiina ekyo kitambula Uganda yonna nga basomesa abantu okwagala ensi yaabwe so nange ebisima bwe bityo byankutte ne bampa akalimu but ekyo kivaawa okweyisa obulungi ku internet n'ababadde bagamba nti Frank olwanirira Kabaka ng'ate oli Munyarwanda ekino kibalekawa
kyosiga kyokungula oba wasiga bivumo ku internet n'okuvuma abantu abatalina musango ojja kungula nze tebampadde mulimu tulwakwa nawadde mpagira NRM bino tebirimu bya bufuzi bampadde omulimu akodingira abaana enkuba gyabadde bankubamu oli munyarwanda lwaki ovayo olereze kabaka mukyalo ono nankwatirwa ekisa mukazi weeyo palisa oba mugwere oba muki naye oluganda alumanyi n'olunyankole ennimi zonna azimanyi kamishona muwala muto nampa omulimu n'agamba nkuwadde bwa coordinator Resort Region 2 bulfield zonna tugenda kuba nga tutambula bulwamu office yange eri wano President's office era wensangibwa we wali office yange. So oli under President Yoweri Kaguta Museveni. Exactly, ndi under State House. State House. Exactly. Ye kusasula direct. Ye nsasula direct. Tokolanga mu office yonna. Sikolanga ko omulimu gwonna nga bampa akakadde omwezi oba emitwalo 10. Guno gwe omulimu gwensoose okukozesebwa. Ate ndi contented nagwo ne batansasula. Wane na business zange zimpa emirimu. Ogenda kukola otya nga tebakusasula? Ate bajja kunsasula naye nkuwadde example. Kasita bampa emmere n'endya niwe batansasula nze ngenda somesa abantu okwagala ensi yaabwe. So teweevuma kuvaayo kulwanirira Ssaabasajja Kabaka. Kati nabagamba abaana emabega kawo ne mbagamba buli ali emabega w'okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka oba okuvoola Ssaabasajja Kabaka oba okutyoboola Ssaabasajja Kabaka mugenda kukungula ebisiraanyi. Ate ffe abamulwanira tugenda kukungula ebisima bitandise okujja. Kyensubira ne maaso gye bujja ojja kundaba nga nina mmotoka State House nevuga. Ebyo bisima sawa zino ndi ku payroll ya State House. Naye bukya tuyingira mu lutalo lw'okulwanira Kabaka n'omwezi tegunaba kuggwa. Kikulaga ki? Gwe tulwanirira aliko amasanyalaze, aliko emmandwa za Buganda, ebisima bijja bwe bityo. So omukyala bw'ati we yampise nampa omulimu. Ne Museveni ayinza kwata amanyi tandabangako. Omukyala yannoonya ye mwennyini nampa omulimu. According ebyo nali nkola ku TikTok okuyamba abaana besimanyi gye bava, besimanyi bibiina bye bawagira, besimanyi tribe zaabwe. Abantu babeera batufollowinga ku internet. So obuvunaanyizibwa buno tebugenda kulimitinga obudde bw'obadde omala ku internet n'okuyamba abaana bw'obadde oyamba ku internet? Ya kyendabyemu kigenda kundimitinga ku live zembadde nkola ekiro kuba ssaawa 2 baba bakwetaaga wano Monday to Friday. The good thing nina kampani yange n'abantu abatambuza emirimu naye guno n'ogufiirako guno gwonja gukola. Ogenda gikola otya nga ate olina business zo badolani? Nina bamanager nze ne bwemala omwezi mu nnyumba oba omwaka nga sifulumye kasita emmere ebeeramu nina bamanager nina zifaamu zange ntezizaala buli kimu kiri contented nategekera obulamu bwange. So guno nja gukola nga ndi contented nga siinaako kizibu kyonna. Awo ngenda okutwala ku kibuuzo ekigambibwa nti nno ogenda omuntu Munnayuganda musomesa otya okwagala eggwanga lye nga ebiseera ebisinga gwogenda osomesa eggwanga lye oluusi yasuze talidde oluusi abaana be tebasoma embeera eyo togenda kufuna okusomoozebwa wakati mu mbeera eyo? Patriotism oba okwagala ensi yo tebagabaayo sente. Okusula enjala oba okwavuwala okuba nga oli mwavu ng'ate omulala mugagga neibawo Katonda yakikola bwati bw'aba yakutegekera. So twagala ensi yaffe kyoyagala kijja kusanga n'obwono banga ogikyaye era tugenda kufuna bugagga. Ffe tetugaba sente nti tugenda kugabira abantu sente bave mu bwavu. Ffe gwakubuulira enjiri kyova olaba n'ayina ebituli ku mpale n'essaati agenda mu church ku Sunday n'agenda awuliriza ekigambo kya Katonda naye ng'ewe yasuze enjala ate n'awaayo n'olukumi lwayina nga ekirabo mugundi mukabbo. So nze bwe nja kukulaga ebirungi nja kusomesa okwagala ensi yo nze ekyokusula enjala si kimanyi tukirira LC1 making sure ofeyo noonye MP yakulonda buli kimu ebyenjala nze sibimanyi kubanga obugagga Katonda yagaba n'okubeera obulungi Katonda yagaba buli kimu but kyenawuliddeko mukama waffe omulimu kyeyatugambye ofiisi eno gye ndimu tugenda kuba nga tulondoola ebitongole bingi enguzi ababadde bali enguzi biki bingi abantu oluusi sente z'abantu bazisindise ne zitabatuukako egyo gyonna emirimu tugenda gituukako agamaanyi tugayina era mukama waffe yakitugambye. Bintu bingi bye tugenda okulondoola osobola kujja mu inbox yabaho n'ogamba nti wategedde nti ye gundi yanziba sente bweziti ngenda kuvaayo ng'omulwanyirizi w'eddembe. Yes nyimirirewo kubamba njagala nsi yange nina okulwanirira omuntu oyo. Kitegeeza bulijjo abadde bagamba abaho ovaayo ngaani kati obudde buno olina position. Kyeyongeddeko ate
ndongo wa patriotism kulwanirira nsi yange muna Uganda munange singa jja mu inbox nagamba nti Donasi yabya akakadde kange nja kulwanirira nsi yange kasi olwanirira muna Uganda munno nini zoba olwanirira nsi yo okulaba nga munno ali bulungi ekitegezo bo yagala nsi yo nja kuteeka mu effort yange n'amanyi gange endwanirira omwana oyo Donasi yagwabyeko million mbanja gaddo mbandwaniridde ensi yange nkulaze nti nkwagalisiza ensi yo. Criticism ezibadde zigenda maaso ku social media naddala ku side yo nga bakulisaizinga nga n'abamu bakuyita mbega wa gavumenti tebafunye chance okukakasa bulijjo kye boogera. Singa nze nali mbega ekitubu kirungi nali mbega wa gavumenti nga mbegera gavumenti kati mankweka kyaki nkugamba kino okufuna koro ya State House nagifunye nga ndi bintu bya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ekyo njagala nkibatangazeemu. Ate bukyanzaalibwa nazaalibwa 1987 nga lumu January bwe bityo siwagiranga ko mufuzi yana mpagidde NRM era ne ku internet abaana bakimanyi. Ate bwe mbadde mpagira NRM bwe mbange ndayamba abaana sikubuuza party gyo wagira sikubuuza tribe yo mbadde nkuyamba nga bwoze okiraba. So kati abampita mbega olwaleero ekyambega mukijjewo mugambe nti abaho mukozi wa State House ekyo bwe muba mukiprovinga bwe mpita mbega mba sikutegeera ekirooto kyo kituukiridde because bulijjo okaaba. Ekirooto kyange kituukiridde kuba bulijjo mbadde nkaaba nga banvumira obwereere bagamba kasajjako kambega biki kati temuddamu kumpita mbega ndi mu kamera mbawa prove ndi mukozi wa State House kati tweddamu kumpita mbega ye mbega nti omuntu nze Frank mbeera mu motoka yange 24 hours mbeera mu nfuluma S nga nyingira mu nju yange mbatya sisobola kubeera mu lukale lw'abantu awali abantu 10 ku bantu 10 abatano tebanjagala so mba sisobola kubeera mu lukalu lw'abantu nva mu S nenyingira mu nyumba yange kwebaka nengenda ku TikTok kati nze nkubege kochi ye mbega abantu kinyambe ki naye ku luno temuddamu gamba nti abaho mbega ngambe banaaya kasajja kakolera State House ndi mukozi wa State House ali kupeerera ate asasulwa ngenda kwagaza abantu ensi yaabwe abalina abanakkiriza bajja kukkiriza lwansonga fwe tugenda mu church nabbi Samuel Kakande n'atubuulira Matayo simanyi biki n'atubuuleetera ebintu n'ova mu church ng'oli contented kati ate nze asobola okujja nenkugamba nti wategedde nti ye bw'oba olina emiti 10 mu faamu yo wakireetemako ebiri okukufumbise naye togitema gyonna ogimale obeera toyagala nsi yo tokwata ekisaalu ng'ekyo n'okifiiringa nini zoba toyagala nsi yo tokwata ecupa ya lwenzi ule n'onywa amazzi n'ogamalamu akacupa n'okateeka ne kagenda mu mwala nini zoba toyagala nsi yo kati ebyenzi byengenda osomesa abantu ogamanye nti okutema emiti n'engimala mu faamu yange kibi oba oyonoona obutonde bw'ensi okuvaayo n'ovoola abantu ab'ebitiibwa oba neibawo kiba tekikwatagana na kwagala nsi yo so nze nja ogwange wakubuulira njiri ajjeemu n'ajjamu atajjeemu n'aleka oli najja bagamba Uganda is bleeding. If Uganda is bleeding kero osomokeko ogende Sudan omuntu ajja n'akuba munna amasasi ng'ensi eraba Congo walinze niwe kasese ku mulano ogenda wulira nti wafudde bwe bati ne basomoka ne batta n'abaana baffe Uganda abekasese abamasomero kimini ekitegeeza Uganda is not bleeding zengenda balaga engeri gye tugenda okweyisaamu okulaba nga tulaba nti Uganda nungi abaana bali ku internet okuvuma abantu okuvoola abantu waliwo yakoze video n'agamba mbu abaho ayina target esiba abaana ba TikTok sifa wano nesiba omwana atalina musango vuma abantu bakusibe ekyokubira mu abagala ovuma abantu lwaki tovuma taatawo ne maama wo n'abeera ekyokulabirako lwaki ovaayo n'otakinga omuntu atalina musango n'omuvuma n'omukola bwe bati so nze sina mwana wa TikTok gwensobola osiba era nze banvumye ne bamalayo siwabirangako mwana wa TikTok ku police nawabira pressure nze ne full figure nga tulwa tukukola ekintu ekikwatagana ne patriotism okwagala ensi yo okulaba nga pressure asobola vuma Kabaka n'avuma Museveni nti lwakuba nti anoonya Museveni ajje mu kota awoze nayo Kabaka we tulifu abalwanirira abaagala ensi yaffe fwe tujja kyeyungamu kitiibwa kya Kabaka kyayina ne Museveni oba ne Anita Mongi tajja vaayo awoze naawe awo oba olimbi oba era onoonya femu naye tojja gifuna kati ffe bakaddeyideyi abaagala ensi yaffe
ogwo omulimu tujja guhandolinga. Okay, nga tumaliriza abakuwadde omulimu guno bakusuubiremu ki? Bo bansuubiremu nze okole bulijjo mbadde siraga abantu nti baagala ensi yaabwe. Naye omwana n'akugamba alina ekizibu kya lenti n'omuwa ssente n'okola buli kimu. Kati bano bampadde omulimu bo bagenza okumpa omulimu saakoze nagundi bagiyita batya okutestinga ng'obaalo interview saakoze interview bo badde bagiina video baziina mu ssimu. Sina interview gye nakoze, interview nagikola dda ku internet means wano ngenda mbasuubiza abampadde omulimu ngenda kukola ekyamaanyi okubuulira enjiri ndinga musumba. Ngenda kukola enjiri yange eringa ey'abasumba. Okay. Yeah. Bubaka kiboyina eri naddala abaana abali ku TikTok ne ku social media. Bubaka kibolina obudde abaana abali ku social media obubaka bwenina gye bali beeyise bulungi abantu batufollowinga kyekyoka kyenina obawa muwa abantu ababasingira emyaka ebitiibwa abantu batufollowinga guys mubawe ekitiibwa mubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa mugenda kufunamu. Nze njabeera ku TikTok ngambe nti omwana ono aliwo ati ne bwe bati nange muconnecting kuba kati wanafunye gundi nja kuba muconnectinga nange. So bwe tuyise kati TikTok gye tuliko generation kuba kati abantu bano bali kukula banoonya abantu abaliko abaana abato babawa emirimu. Naye gwe banaakuwa batya emirimu nga kukwata essimu yo n'ovuma speaker amongi ne bwabeera oyo Bobi Wine ne bwaba nga tayagala NRM nga wakeera n'ovuma speaker amongi Bobi Wine tasobola kuwa mulimu ofiisi ye. Ekyo kankibabula ate mu kibuuke n'obwoba nga wakwata essimu yo n'ovuma Bobi Wine oba n'ovuma omuntu yenna nga wa MP wa Bobi Wine n'omuvuma ebyaddala bino bye bavuma era wa NRM tajja kuwa mulimu. Aba akulaba ng'omuntu kyewasobola okukolera oli atalina musango nawe n'omulala ojja kimukola. So tulina okweyisa obulungi. Okay. Nga tumaliriza jasi kano katini nnyo kagenda va ku mulamwa naye kakooneko katono kuba ku TikTok obudde buno bitambula nti omwana ate nakankaka yakuyisizaamu amaaso. Akomenti eri nakankaka yabadde mutume yajja ku kooti nambuuza lwaki musiba UG biki ne tutandika okuyisinganyaawo ebigambo nankuba MPS but nganze omuntu ategeera alimu ku magezi ngamba kati ono bwe muddiza bagenda kunkwata. Bwe mugenda mu kooti n'obwe banga nakankaka yakusoose nakankaka jagama yansoose so nenda banga anoonya comeback oba okumuddizaako oli bankwate bansibe. Saamuddiza polisi yaliwo n'emukwata maama we n'akuba essimu n'abeera nga akaaba ngamba mumusonyiwe nakankaka kyakikolere Katonda ajja musaswa. Saamuddiza so wamusonyiye namusonyiye mulo okuva ku mutima gwange bali bagenda mukwata ne fayiro bukimba maze nga masobo kusiba nakankaka kuba kana kato oba yadde ne target mumuddiza nsibe ebyo biri gyali namubuuka tu nakankaka yaliko ayina engeri gye yakolamu erinnya kati yagwa ayinza okuba yadde anoonya comeback. TikTok oba internet yonna bwetyo bwebeera ayinza okutagetinga munno nga yaliko n'ogamba kati kamukoleko akavuyo nkomewo comeback nkomewo so ndowooza kyadaabala kuba kati nakankaka twabeeranga ku internet ng'owula tiimu nakankaka basula ku live buli kimu kati esaawa zino aliko ye Frank Abaho and tiimu ene Alien Skin tiimu ziriwo eziruli twali tulina eya nakankaka neya Bobi Wine kati waliwo ya Abaho ne Alien Skin so nakankaka yadde mutuufu okuba ku Abaho yadde anoonya comeback simunenya. Wategedde yabadde amutumye eyabadde amutumye akabinja ako akali mugundi kuba yadde akabinja akali kuba Kabaka abali ku tiimu ya pressure yadde bamutumye abo. So kyewakoze kyewabutamukuba kuba mukyala ate mwana muto sigwe gwo omutima ogw'okwagala ensi yo kyekyo kyennyini kyebayita mwoyo gwagwange okwagala ensi yo singa nakuta oluyirwange nenziriza nakankaka ye gwe omukubako oluyina afa kuba nakankaka alina ebirwadde bye alwala oba asima yes alina obulwadde bwalwala ngenda bujjukira kuba babeeranga ne sefuko baali bakyali bange alina obulwadde bwani ye singa bw'omukubako oluyina azirika nzirawa oba naafa Katonda abeera nfolowinga esobola kukola kintu ng'ekyo. Bubaka kiboyina eri nakankaka nga tumuvaako nakankaka ne ttiimu yo baagala nnyo big up but kyewakola tekyali kirungi okuba omusajja nganze naye nze sikwinaako obuzibu nkwagala nze ndi mukulembeze nina abaana banzikirizaamu abanteekawo benkulembera gwe newoba nga tonzikiririzaamu but nina benkulembera ndi mu kifaananyi ky'abakulembeze so nga nze omukulembeze
nkwagala oli mwana muto nkuzaala oba ne bwe sikuzaala oli mugoberezi wange nze nina ekitiibwa kyabwa president bw'ogenda ku nsi yo n'oyinza opaakinga ne bagamba president wuuyo ate nakankaka bw'atuuka bamuyita nakankaka bwe bityo tetufaanaganya kaliya zaffe tezifaanagana bwe mwalina gundi ye so mwagala nnyo siminaako obuzibu mu Greater Masaka mbadde mukulembeze mu office of the national chairman ekyambogo kulibwa Hajati Adija Namyalo mbadde nkulira Greater Masaka eri mu districts 10 naye olw'emirimu n'obuweereza president bwe yandabyemu n'angamba ngenda kuba nkola ne Madam Helen Seku ku Patriotism Secretariat under State House era nze coordinator wa Buganda region oba Central region eri mu districts 32. So it is an elevation era nebaza president his excellency okundabamu obuvunanyizibwa n'obuvumu okuba nti nsobola okusomesa abantu omwoyo gw'eggwanga si kintu kyangu naye ebyo bye tukola bitulondoola era tuli bangi mu ggwanga tuwera obukadde 45 naye bwe mbanga president andabyemu obwesigwa ne mukama wange Madam Helen Seku kitegeeza nti oyina ettofaali ly'okugatta ku ggwanga lyo. Okay. Mujjidde mu kaseera nga ebyobufuzi bitandise okubindabinda ate nga abantu ekyadala kiri nti n'akasana kabayiseemu nnyo tebagenda balabanga abazze okuguza abantu NRM. Nedda office eno tetandise kati office eno yatandika mu February 29 naye manager waffe oba mukama waffe gwe tulipotingira yakabeera mu office eno mwezi gumu Madam Helen Seku so office ezebeerawo tetandise kati naye omuntu ali mu office yagifuula ey'amaanyi gwe bakuwa position gwe byokola bye bifuula office okubeera ey'amaanyi kati olw'obukujjukujju olw'amagezi gaalina n'abaako ezo recommendation zakola eri president nti nsaba nkole ne gundi kyova olaba olwaleero weesanga nga abaho okuva mu kaseese eri muhima nga teri n'omu amumanyi bamumanyidde ku social media nga TikTok president olwaleero nga yasobodde okumuappointinga ajja ate akole naye kitegeeza nti omukazi alimu embala ey'obwakatonda okulaba abakulembeze abasobola okugattako ku ggwanga lyaffe lwaki tusomesa patriotism kikulu nnyo ekyo nti gwe olwaleero nsisobola kusomesa kwagala taatawo oba maamawo naye bye taata byajja akola maama byajja akola byomanyira mu maka nti oyo nalayika ye taata wange oyo nalayika ye maama wange naffe eggwanga lyaffe abakulembeze oba bye tukola bye bituleetera abantu baffe okwagala eggwanga lyaffe kati ffe tuzze kutereeza eri abo abakulembeze abatakola biteekeddwa kukolebwa bantu baffe kwagala ggwanga oba onfuna tuzze kulaba abakulembeze abatakola bye bateekeddwa kukola kutuusa buweereza ku bantu baffe kusobola kwagala na kwagala mu nsi yaabwe kubanga olwaleero omuntu waffe waba asobola okugenda mu ddwaliro n'afuna eddagala omuntu waffe waba asobola okuba nga atwala omwana ku ssomero school fees nga tezimumenya omuntu waffe waba nga asobola okuba nga bw'amala okulima ebirime bye kasooli wayina wamutunda ku market omuntu waffe aba afiirawo okwagala ensi ye naye olwaleero bw'anaalima kasooli n'amuteeka nga Sudaani bamwagala ku market kilo bagigula 28 ng'amuterese ku nusu 4 golooza omuntu oyo asobola okwagala eggwanga lye kakati ffe bye tuzze ebiwundu okunyiga ebibadde biruma bannayuganda so gwe mulimu gwaffe nga tukulembeddwa Madam Helen Seku era gwe tulipootinga ye mukama waffe so nsaba bannayuganda okutwaniriza nga naddala abadde mu Greater Masaka engeri gye mwannyanirizamu n'engeri gye mbadde tukoleramu awamu era ne ku mulundi guno nsaba mwanjuluze tusobole okukolera awamu. Okay. Babasuubiremu ki bingi naddala Madam Seku? Bingi ekisooka okumonitoringa government programs naddala obuweereza okutuuka ku muntu asembayo wansi naddala issue y'ettaka mu Buganda issue y'ettaka mu Buganda issue ezo zezimu ku issues ezisinga okuluma abantu lwaki ogobaganya abantu ku ttaka nga bamazeeko emyaka 3 emyaka 5 naye gwe nojja olw'okuba oli mugagga oba oluvudde bweru nogaa nze nina ssente abantu bave ku ttaka no issue y'ettaka issue ey'okuba nti obwavu bungi
naddala mu bantu naddala mu bavubuka omuntu waffe togenda genda omusomesa patriotism yagala ensi yo nga yasuze enjala yagala ensi yo nga n'omwana we atudde waka yagala ensi yo so ffe tuzze kulabika nga tutereeza ebyo ebiremye abalala ndowooza tetujja sukkaka mpozi obubaka obusembayo eri bannayuganda obubaka obusembayo eri bannayuganda okwagala ensi yo kitandikira ku ggwe nga tetunatunuulira mukulembeze gwe ng'omuntu okozeewo ki lwaki oba otambula n'omala okunywa amazzi akacupa n'okakasuka w'osanze lwaki ggwe omusajja omukulu w'emyaka 45 oyagala omwana w'essomero wa primary w'emyaka 14 so okwagala ensi yo it is a collective responsibility obuvunaanyizibwa bwa ffenna okwagala kabaka waffe buvunaanyizibwa bwa ffenna okwagala eddiini yo buvunaanyizibwa bwa ffenna okwagala abakulembeze buvunaanyizibwa bwa ffenna naye naawe omuntu sooka omanye gwe nga ggwe obuvunaanyizibwa bwo ki eri ggwanga lyo gwe lwaki ogamba ki kyensobola okugattako ggwanga lyange ki kyensobola okubaako kyengattako wakati mu kubaako byogasseeko kyekijja okufuula eggwanga lyaffe okubeera ery'amaanyi kulwa Katonda n'ensi yange